nalaba omuntu najjamba gundi Katikkiro teyabadde ku mukolo gwa Nnaabagereka in a morning show. Muntu yayogeddeko mulina obutakkaanya muwe mudde omujunguludde ng'omukyala. Bw'ojungulula omukyala omwo kitegeera. Ojungula abakyala bonna. Oli wakugamba nti ogalinnye gye gava aba ategeeza ki? Okitegeera? Oli ebintu ebyo. Ne baba calling to order Uganda Communications Commission. Nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813. Kale neyanzege kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja nno nkulaba gusooka basajja bange abasimbawo bakundaga naye nsanyuse ate nze unasooka okulaba of course nali nkulaba naye okusakenya ebirowoozo lwe mwali bamali ku media center Uganda Media Center ku lukiiko lwa abamaje ab'ebyokwenda bali bayisa olukiiko lwetwabanyonnyola tukubanye emiggo musooke mutwetondere tuyeko tubakoleko era sisaaga abakulu waliwo omwana akola ku UBC nabagamba tetusobola kubeera mu lukiiko n'abamawulire n'abamagye abatukubye nangamba oyogerangani nemugamba nja kwokya oluyiwa kyaweewe kati waliwo omukwano gwange bamuyita mina wa Galaxy TV Galaxy Radio nangamba Buule nze kyoyogera kyenkola ki kyengenderako ne wajjawo Abubeka Lubowa nangamba Buule bw'osituka nze nange nkola kinsituka ne ntuuka ne nkwata omuzindalo ne mbannyonnyola ne mbagamba bantu mmwe bwe mufuna ebizibu mujja muffe ffe bamawulire obusente obutono bwe tukola batuggyako omusolo ne babagulira ebyambalo n'emmundu kitegeera ekirala information yemu mugijja kuffe naye ate muzze mutukola ki mukwagala kutukuba na kutubonyaabonya ffe twabakola ki okitegeera ffe twabakola ki ne mbagamba leero mbadde nsawe mba temutwetondera musituke mugende oba ffe tugenda tusituka tugende tetugenda kuba mawulire kitegeera twagala mutuwe ekitiibwa mutulekere eddembe lyaffe okubeera abamawulire tosobola you can't enforce the law by breaking the law. Abalina otukuuma mulimu gwaffe ogw'amawulire ba security service ate bate batukube ekitegeera. It is my greatest success kwe kuwangula kwange kusikyasinze mu lutalo lw'okulwanira eddembe ly'abamawulire. Teri munnamawulire yakubwa mu kalulu aka Bobi Wine akagwako Museveni watwalira Bobi Wine simanyi bwe yawangula simanyi bwe nkitaminga teri munnamawulire yakubwa kitegeera wabaawo embiranye ffe batugobako wali eri nga batwala akalulu ka Derek Nnyeko wanene namuwonga awaabwe watyawo naye era tebatukuba baali bayaaye mu kabaasi nga baliko n'abamagye naye era tebatukuba twatreatingibwa bulungi abamawulire bagiranga bayogeranga n'abapoliisi nga batugamba bana kirikiriya teri agenda bakuba mutambule bulungi kali tojejjaako nendaba discipline ennungi ennyo mu bamagye naye kyannaku nti olumu kibeerawo kijjabuzi kibeerawo ngaladunola omusajja omukulu n'agenda mu mawulire n'agira bw'ati
amawulire akoze eki Shega kumada kakayire government genda yomusome kuddwa ali jinja ali jinja so genda yomusome kuddwa byonna ebiganya bizuna bina bimutwalire mugende musome kuddwa musajja wa Katonda abantu bangi bayambye era abamuwera obujulizi nga abakoledde bulungi nnyo so genda yayo jinja awo musome kuddwa ne Shega kumada kakayire mukubireko ku 07549 njiddamu 07549 mugende musome kuddwa side awo. Nere obuzibu nti empisa ezembi ziri ate wide scale ziri muffe naddala mu bannaffe abo ab'ebitongole ebikuuma ddembe. Leero ndabye abasajja abakazi abakulu ba MP11 batambula bagenda ku Ministry ya Internal Affairs okuteekayo ekiwandiiko kyabwe 11 M2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olwo lulimi ki lufalansa ekitegeera 11 bwe bati ng'obalabanga nuclear bomb 11 women ne babasika enviiri bazisise n'ennyama ebintu ng'ebyo kekano ogamba enensi mulimu abantu abategeera oba tuli ku lwaffe. Buule obusungu obujjawa okutuuka kugenda mu UCC nebaga ekiwandiiko abasinga bonna kye balabyeko nezo tusezavuddemu era abasinga bonna bazirabye obusungu buvaawo atabubira nnimiro ye kyabagamba nti taliira nyinimu bw'atayitako mu kisibo embuzi zikola ki zifanaganga ekitegeera omulimu gwo gukuumenga nga mulimu gwo ekitegeera omulimu gwo gukuume waliwo ekintu kye batusomesa kulubaawo nga abamawulire lwakuba mu mukyuka eno ne mukivaako nti you should protect okay and you protect and fight for press freedom lwanirira ate okuuma eddembe lyo nga munnamawulire eddembe lyo munnamawulire nga bwe litabaawo ekitegeera n'omulimu tegukola ki tegubeerawo ekitegeera gw'omuntu bamutemaako omutwe aba atambula ekyo kiba kiki kiwuduwudu togamba omuntu ekitegeera ate nono bakutemako ne balekawo ne bagamba omuntu twamulabye wadde naye nega ebyawansi tebikola ki tebiriiwo ekitegeera kati kiki kyenkugamba nti kiri gye tulife nga abamawulire okuuma omulimu guno nga muyonjo wakati nga tetulina ssuubi mu bibiina bikola ki bitutwala ekitegeera gwe tetugenda kuva eri buli muntu abeere mu mawulire ng'ayogera byayogera bw'avuma abantu ng'abantu bwe batuuka bwe batuvuma batukuvuga gaali lumu mayanja ndowooza obeereyo manja mwe abamawulire musabiriza abamawulire muvuma waliwo omuyimbi omu mukyala no w'amaanyi ssaawa zino w'amaanyi nnyo naye yalaba abamawulire nga bazze naye waliwo yamuli okumpi yakiwulira nakigamba abamawulire yabalengeranga eri nga bajja nga alina waatudde nga waliwo omuyimbi omulala yali avudde buli gwekola naye kolabo ngazze wano kati bali bano batudde banyumyanyumyamukaawo kati abamawulire nga bajja basembera kyava agamba ani ebyamawulire bana ebyerese banange byatama mbwembwe ezo zantama naye bwe basema ne batuuka alina abalaga simayire ey'amaanyi ennyo n'abaaniriza naye ng'akyogedde wano nga tebamuwulira kati olaba oyo kye yakola kyekyo nti yalaga feeling ze naye n'amanya limits ze ekitegeera ti guno si mulimu gwa ntiisa sentiisa ey'omu bubi wabula eya respect ekitegeera nti yadde nga toyagala munnamawulire naye ate omwetaaga waliwo obutakwagala naye n'okwetaaga bintu bibiri nti sikwagala nate nkwetaaga yes ekitegeera we have to be inductive and deductive ekitegeera okumanya ebintu bino nti waliwo obutakwagala sikwagala nate nkwetaaga ekitegeera nze nja kukubuulira kino kankikubuulire nze saagala president Museveni nga president wange naye mwetaaga nnyo olw'ensonga is the president ekitegeera is the president is the head of yensonga ki omwetaaga yes even when you pretend is the head of the state
kokolotya kukolotera president bwampita nga Mr. President sa okitegeera ne bagamba nti ate omusajja atamwagala Yes. alaka Mr. President ng'agonza ataddeko kaaki is the reason for our security for what yes Buule sina muyisamu maaso okitegeera kakati guno omulimu guno wakati mu tu struggling nti media ekyuse nti Luli TV kyategeezanga UBC ne wajjawo TV Sanyu radio yabanga Radio Uganda ne wajjawo radio radio CBS ne wajjawo Voice of Toro Capital ne zijja Simba ne zijja jukirawo bakwaku bajja mu business evolution ya media mu Uganda okimanyi naye kakati bulwokyusa munu this that naye kakati TV njifuna ne wano kitegeera njifuna katuli ku TV already naye tekitegeeza nti ennono zaffe principles and ethics of journalism should die okitegeera nze okubikulirako wano byebyo ebintu byentambulirako nze ng'omuntu era ntambula nabyo nembijjukiza bannaffe nti bano bwe tubikola tuba tuwa abantu baffe ekitiibwa bwe tuwa amawulire ethics ettaano ze tulina mulimu truth accuracy independence fairness and impartiality humanity and accountability kati munnamawulire bw'onooba olimba onooyawukana otya ku radio katwe pokopoko muba temwawukanye ate bwekyaza omuntu kyane eno bwerimba okitegeera nti waliwo kyano bino byerina okukola omanyi nti waliwo omusajja yabika Ssaabasajja nga musajja mukulu waali naye wakikaalinga manyi lwaki tewakikaalinga because you feel the ethics of impartiality in you. Why? You have to call bali nekirala kiri muggwe nti mu mawulire omuntu okugaa nti omuntu afudde si ggwe abika waliwo dokitawe na famire ye abamubera ku lusegere ne roya we be babantu ababika ne bwomulaba nga tali mu mukka tolina buvunanyizibwa kumubika mayanja era omuntu yomu yakikola ku genosali musale navayo nga mulamu n'agamba abadde bambika bannange zuno wano balimba mulamu nnyo kati abo nabo balina naye omusajja yavayo n'agamba nti ebyo vidiyo yadda eyo kategole ya ndala kati munnamawulire olina okweyisa n'ennono ez'enjawulo nti tosobola kukyaza wano kati singa wano mbeera wano ku channel eno kitegeera nentandika kasuku musiru kasuku tategeera bw'otanstopinga oba tuli munnamawulire kubanga nze obusiru bwange obutufu bwange sina buleta kweno channel. News should never cause harm. Ate bwekiba nti omuntu avumye naye nga alina byayogedde nga yalaga nti bukakafu alina omukakafu naye nga nze simanyi oba alina omukakafu batalina kinawe kinkwatirako tekinawe kikwatirako bw'aba alina obukakafu bwe n'asaitinga n'okusaitinga nti okusinzangu kino ne kino talina gwavumye takoze eki ayogere amanyi era gwe kikukakatako okwogera n'okwawukana ku byayogedde tuzita disclaimer ebyo byowulidde si birowoozo bya radio Simba birowoozo bya nalaze kasuku kati akasaako wali mu kusembayo manyi olwekyamugira awo ndoza bujukire bya mengo byonna kati akasaako naye yaddaako oli bw'atandika okulimba kyomanyi kubanga obwamawulire tekitegeeza busiru ekitegeera tosobola kudda wano nojja nompita professor kitegeeza tewakoze research I'm not a professor, I'm a random journalist ekitegeera I'm just any other human being nalaba omuntu najjamba gundi Katikkiro teyabadde ku mukolo gwa Nnaabagereka in a morning show kitegeera you are lying to people nti waliwo embiranye wakati w'abantu. Where do you have the proof? You are causing division in a very large group of people. The Baganda is a very more than 15 million Ugandans Abaganda obaawula obakyayisa Katikkiro waabwe oli mu morning show ekitegeera era abantu abayitirivu mwogedde omuntu yayogeddeko mulina obutakkaanya muwemudde omujunguludde ng'omukyala bw'ojungulula omukyala omwo kitegeera
ojungula bakyala bonna. Yeah. Women rights are human rights. Bwokuba omukyala omu bwokuba abakyala bonna. Bwovuma omukyala omu bwovuma abakyala bonna. Respect. Buule nga twogera ku kifaananyi ky'amawulire. Waliwo radios wano nga zo zimanyiddwa era nga nebobuuza omuntu awuliza nnyo zi radio oba agoberera n'omugamba nti mpayo radio bezine naye nga zikera okuwemula okuva ku makya paka kawungeezi azikuba naga nti eno lwaki wavuddeyo mu kiseera kino teziriyo nga weeziri n'abantu abazikolako bali nekyo gattizo katono radio ezo gyeziri naye bagezi nnyo engeri gye basabika ebintu byabwe tebikosa baana. I can tell you waliwo radio wagiyita radio Simba. Boogera ebigambo byabwe nga bwe baagala. Naye abaana ba radio Simba ebigambo bakola ki? Babisabika. Kyovola ne waliwo ekikofiira we kyayitawo, ekikofiira kya radio Simba. Okitegeera? Oli wakugamba nti ogalinnye gye gava aba ategeeza ki? Okitegeera? Oli ebintu ebyo. Ne baba calling to order Uganda Communications Commission. Bwe kyayitawo. Okitegeera? Bwe kyayitawo. Abantu abasinga basabika. Tulina reports. Sirinzeka, we are a group of journalists trying to fight this. Batugambye ebintu ebyenjawulo, batugambye abantu ebyenjawulo, neera tugenda bakola ki? Kubeera nga tuba polisinga. Ffe tujja gamba nga UCC nti gundi akola bwati. Mugambeko oba please baako kyo actinga. N'ababuuliza tubajjukize nti bannange ono tali mu order. Yetaaga okutereeza amuko. Yes, self-regulation is a key. Nti gweerowoozeeko tosobola kugamba baana nti temununa sukaali ate nga gwakubunye ku mumwa. Ekitegeera? Tusooke tulowooza ng'ose ennyumba yaffe. Nze sigamba waliwo bagamba oyo agamba nti abatasoma mu mawulire tebajja mu mawulire abaagasoma bakole ki? N'ekirala gwe oba tewasoma mawulire nga toyagala nnono zaffe ate lwaki oba ojja otutawaanya? Bw'oba tewagasome tukwaniriza jangu. Naye ate oli mu ssabo otusanze tuggyemu engatto gyamu. Kitegeeza nti kiryoke bajje bakole naye bagoberere ennono. Tovuma bantu. Ffeno kye tugenda okulwanyisayo ke kali kabwasiisi nti anaakolanga amawulire anaabanga afunye layisinsi ya media council. Kakati gwe oba otulemerera nga mukama wa ku protecting ovuma abantu nga tugamba media council no license ye mwaji eriwa bw'ogitulaga nga tugamba media council sebo oyo yasomera wanga tumanyi teyasoma wisu media council ng'ekwegaana okitegeera bwe kirema because you are protecting the families nga tugamba advertiser how can you associate with mad people okitegeera abantu abakola ebyekiralu si balalu kubanga sinnabakebera abakola ebirabikanga ebyekiralu okitegeera kakati mu butuufu si mu bubi tosobola kudda n'otandika kuvuma bantu ku TV ku makya n'owemula abantu ekitegeera n'olowooza nti you will go with it no kino tekiri ku nze wabula kiri ku buli muntu mulala yenna amawulire galina okuprotectingibwa kitegeera bw'omenya ennono zaffe abantu bajja kukola ki bajja kulumba era abantu bajja kulwana eddembe lya bannayuganda si basiru gwawuliddeyo agamba nti ogundi byabadde ayogera bibadde binnyumira era nnyo era mwamukoze bubi okitegeera kubanga nabo bakkiriza tuli bazadde ensi eyonoonese okitegeera tugenda kuza baana bafaanana bati baana bawemula baana bakola kyovula si be bano bokka tulwanye ne TV ezitasasula bamawulire kuba munamawulire bwoba tomusasula tuma munamawulire kugenda kusabiriza abantu akola amawulire ag'obulimba oba agatatugana na mutindo ekyo tukikoze bino tutandise leero juzi nafayirinze report eya TV STV ngeraze firimu eyakinaakuka firimu erimu content ku saa 8 ez'emisana kitegeera ne tubagamba nti aba naye temugenda kukola mutya temugenda kukola bwe muti kulwensonga kyemukola kikyamu kulwensonga kyemukola kikyamu kitegeera ngezaako wano naye nga okimanyi nti neera obuzibira kuva mu kuba nti abantu bajja nemenyiga mu mulimu guno nti kubanga omuntu afuna omuzindaalo gwe
nafuna ne TV ye kankupozingire alaba channel eno laba filimu gye balaga omwana emisana sawa 8 kitegeera yeno filimu gye balaga emisana sawa essaawa kweziri bulungi ojja ziraba waneero kitegeera tetuganye bannaye bino birungi nnyo ebintu bya sekisi birungi nnyo naye tubikolera mu bisenge byaffe ne mu bulamu bwaffe naye tubijje ku baana kyekiri kyoyogeddeko nti omuntu nga bwe mbadde kugamba tuli afuna omuzindaalo gwe ng'ayiza okwogerera oba vijja junior agwayigiddeko kasobola afuna omuzindaalo n'afuna ne kompyuta ye ng'atandika kwogerera oluvaawo ng'afuna mulimu ku TV kati beebo ajja ye nga tamanyi nti nno ebyo tebiteekeddwa okulagibwa wa because kirizagaana mu kibanda gye balagira firimu ezo baziraga obudde bwonna emisana n'ekirozi kinakuka ezo kati ate ye bwajja ku TV yalowooza nti sigadde kyekimu si bwe kiri ekitegeera we should not steal our the innocence of the younger generation ekitegeera what we are trying to do is to steal the innocence of the younger generation which is dangerous to our society ekitegeera abaana tubajjeko eddembe lyabwe ery'okubeera abaana ekitegeera abakyala tubajjeko eddembe lyabwe ery'okubeera abakyala kitegeera kubanga omukyala bw'omukeera n'ovuma mukyala muno we are taking away their self esteem waliwo omukyala atagenda kuvaayo ayogere kubanga akimanyi gwe oli muvumi wa kyalo kitegeera naye kati ffe kiki kye tugamba nti gwe oba omuvumi w'ekyalo waliwo abakkirizibwa ovumibwa ku lw'ekyalo nze teri kigambo ky'osobola kunvuma kye siwulirangako tewali kipya ate sisobola kulema kulya lukejje lwange nti kubanga wavumiddwa mpomera nnyo enkoko ya boiro naye nosanga nga ntadde njagala nnyo ekipaati ekyekiwawaatiro nga ndi ku kiwawaatiro bwakasingo omaye obugumba bwakasingo obwo bwatuukira bwatuuka bwonoga Buule olinga kino munenzikirizaamu tosobola nsigala ngaaya okootakoota ga mu lumonde okitegeera bakootakootera mu lumonde ogenda ggwa guno omulimu nze ngwagala ate sinze ngenda osembayo gulwanira gye bali abaana ndaba abaana abato nalayo omuvuka bamuyita Eric Mbowa very brilliant young man nga yeewaayo kitegeera ndaba abaana abawala Carlton Scovia nakamya kitegeera kale maama gyebali ndaba abaana ab'enjawulo nga balwanirira guno omulimu Buule nga tumaliriza katono ate tugenda kumaliza katweyongere wali omukulu ayitewo waliwo nga tuvudde mu mainstream naye bwe tujja ku social media because era kyogoba eri ku radio ku TV mu mpapula era ate kiri nnyo ku social media nti omuntu agenda kumakya n'afuna essimu ye natandika okufuko nabeera ow'amawulire natandika nga buli kibaddewo mu ggwanga akyogerako naye nga bulabe engeri gyakyogerako nga ddala mu butuufu si yeegwanidde ng'ali kuli awemula avuma buli kiramu abo tugenda kubakolera tutya ekitali mu mateeka tetugenda kyogerako amateeka gaffe teganenfoosinga gundi mikutu gino YouTube Facebook na biki byonna gwe ate n'ekirala nti tugamba bazadde nti olw'okuba n'ensi eri gye batasobodde kubirwanyisa baleetawo engeri YouTube eyo yakolawo version gye bayita YouTube for kids era walire bw'oba oteekayo emboozi okubuuza for adults oba for kids era n'omwana okuteeka YouTube ku gundi oba okugulawo mmere bamubuuza olina emyaka emeka ekitegeera ne bw'alimba bwabulagajjavu bwonga ki ng'omuzadde omwana wo musanze ku TikTok sikina kye ngenda mugamba ekitegeera era omwana bw'ajja ku TikTok agenda sangako bassefuko baani n'abalala ekitegeera ebyo tebitukwatako ekitegeera naye ebino ebiri mu mainstream ekitegeera ogenza otadde ku TV ku radio ebyo tujja bisobola n'ekirala twafuna omukisa nti YouTube channel zino bakola ki bazirigistalinga nze era nagambye abantu nti gwefuna omuntu anvumire ku YouTube channel yo nze nja gijjayo kitegeera njafuna engeri bali ab'ekitongole banannema kitegeera njakwata ekkubo I have a set of skills nebaza Mukama Katonda nti kiyampa kimu kumanya era nze nfaayo nze mmere gye ndya ensawo yange ebaamu kitabo kompyuta na pen kitegeera era bibatera okunziba kubanga bye bibeeraawo nti am eager to learn bwe njiga nengabanako naki
n'abannange si mu bubi. I'm not a tech wizard naye skills zennyina zisobola okunsobozesa okujja YouTube channel kabe nga weeyita ki ekitegeera ekyo nkisobola naye nga si mu bubi just kubanga nemereddwa ekyokukola ekitegeera bino tubijje mu bino bwe tuba tukulyetinze a generation of abantu nti mayanje ovuma ku lw'abagagga ekitegeera tufune n'abantu abavuma ku lw'abagagga. Omuntu avuma ku lw'abagagga omu tujja lowooza mbuno oyo bw'atyo akulyetingewo omulala n'omulala ekitegeera bw'oba ovuma ku lw'abagagga kikole decently ekitegeera naawe lwe lusuku lwo ekitegeera tandika okubeera ng'okwatagana okola the right ways how to do things ekitegeera n'okwesensalinga self censorship order okweteeka mu order tulina abasajja nze ndaba omwana Wisdom Kaye Wisdom Kaye abeera okwo ku YouTube n'ayogera ebigambo bye ku Facebook naye teri Wisdom Kaye lwakeera n'atandika n'ambala essaawa namba we mulaba nti okitegeera oba agagenda abuukira buli omu lwajja Wisdom lwalayira aba alina facts okitegeera so tajabuzi n'ayogera bwogezi yes okitegeera naye kakati gw'oli ku TV you are doing what we call swearing language profanity. It is not allowed in media. Waka forumbe, this that, please. No beda omuntu mukulu you are like a karaoke box. No way. Kitegeera. Tukujagezaako. Oba tuvumwe nensi fena tugenda kuvumwa. Kitegeera. Enseno kyenjimanyimu nti osobola okwekangabiriza. Naye amazima osobola okugamanya bw'oba oli musajja kola ekintu kino wammanga bw'oba muwala ng'olina omwana omulenzi waka kikole keera ku makya omwana ajjeyo obwerere bwafuke atumbize omusulo ng'ayimiridde bwantogo bw'ati ettonde erisombayo ligwa kagere ne bwe weewanika otya reality kicks in. The reality is okuvuma abantu si nkola ya mawulire era kimenya mateeka gwe ne bona ogenda n'oblackmailinga n'otuvuma otya ebyo tebikola ki tebitukwatako kitegeera mulimu ebintu byejja okujja ebyekisiru ofunye ekyo mawulire ensi tefaanana bwetyo priorities are different kitegeera there is a reason that why I'm in media. I would be in the UK, I would be in the US, I would be somewhere, I would be a farmer kitegeera I'm not landless. Siri buno bulenzi nti mama wange banzalira mu muzige katwe kitegeera mutulina okuyiyayo akataka ewaffe empigi sobola okugenda nennima ku mayuuni nennima ku lumonde nennima ku mwogo ne wasigalawo n'ensiba ente wennundira embizi tukoko wezitambulira ne kiba we are not I'm not in poverty of where to stay and where to do things kitegeera. But if this is my calling, let me serve it. Okay? Don't suffocate me. Waliwo agenda okuŋŋamba nti mwami Buule ekitegeera nti what happens to freedom of speech? Freedom of speech doesn't guarantee you to do crime because there is freedom of speech. Freedom of expression doesn't guarantee you to do wrong because you're expressing yourself. Tosobola kukeera wansi kumaja n'ogamba freedom of speech n'ogenda mu kindergarten n'ojjamu empale n'otandika okuzina. If a specific freedom should never infringe on a freedom of the other. Yes, ddembe ly'okweyambula omanyi nti eddembe lyo naye ate si ddembe lyo kugenda kukunamira baana bato obajjako eddembe lyabwe ery'okubeera ki abaana kitegeera ddembe ly'okwogera byoyogera naye si ddembe ly'okuvuma bakyala kubanga obajjako eddembe lyabwe ery'abakyala. Women rights are human rights, children rights are human rights. Okitegeera bwe tuba n'eddembe nti you have a right to have sex to produce and reproduce kiri mu tteeka olina okwegatta n'ozaala kiri mu tteeka ekikuwa eddembe eryo kitegeera era teryakugira kale munnange bwe liba lyetteeka genda mu masaŋŋanzira wali otandise okwesa okitegeera simanyi onfuna bulungi kakati bye bino nti bino byonna bino bye tukola tetubikola mu bibi tetulinayo gwe twagala kusuula
waliwo abangambye pastor Bugingo olumba pastor Bugingo no lwaki nnumba omusajja wa Katonda nze ndi ku mawulire ekyange mawulire era ebirala bye babikole naye kyamawulire kyo kyange kitereezebwemuko kitegeera tubawa ew'ekitiibwa tubaagala nnyo kitegeera era nze nasoose n'okugamba abantu bannaye nti sho ey'okumakya eya soloti yalongooseemu tugirabe n'abalina ebirango mukole ki mubiteekeyo bamukulu bakole ekitegeera si mu bubi because that's what we want. I do respect everyone. I'm not fighting, I'm not here to create wars. But I believe nti ettaffaali lye nsobola okuteeka ku nsi yange lisobola okukyusa lisobola okukyusa nze lisobola okukyusa oli ekitegeera omuntu ajja genda waavume akugjemu n'esitimu eyogera ku kintu ogambe bwe naayogera eki omuntu ajja kunvuma temutiiririra ekitegeera nze Buule ekitegeera ni muzzukulu wa Yozefu Kanyike bansi yaabwe ekitegeera empigi obadde ki mawokota mpigi ni muzzukulu wa Ddamba kutta kuli muki ni muzzukulu wa Ssenfuma Ssemukunyi okitegeera kitegeeza neddira Mamba kitegeera mu lunyiri lw'abe Mamba mu luli lw'abe Mamba Buule yali mwana wa Gabunga erinnya lye bamutuma Buule si linnya bunnya liva mu mulimu the oldest fabric industry in Uganda, Eastern Central Africa ogw'okukomaga obuwulo obumanyi sibumanyi ge masanda agava mu lubugo kitegeera nze ndi masanda nemerako gakwala ne ganyweza ate ag'olubugo gookya ojja ogende mukomagiro gagendeko wewalijja bwa twasigala kyekimu ayagala okungoberera Gabriel Buule ku Twitter ku Facebook Gabriel Crispus Buule account Gabriel Buule page okitegeera esimu yange 700 39 1620 700 39 1620 bino byonna byenkoze si bye famire yange byefaanana si be baana bange byefaanana oba mukyala wange oba gyenkolera bino mbikola ku lwange ng'omuntu ne ku lw'eddembe ly'abamawulire bw'oba oyagala okunzira mu famire gireke abaana baleke omulimu gwenkola kikoki guleke nze nzidaamu bw'oba onyize nvuma nnyo fuba nnyo nvuma nnyo nga bw'oyagala era ddembe eryo naye bw'oba onvumira ku Facebook yo oba mu muzigo gwo oba awantu kiryoke naye bw'ona ogenda ku TV n'onvuma oba ku channel oba ku radio please there is a saying that was said by Napoleon, but it was said by someone before. Never interrupt your enemy when he's making a mistake. Thank you. Katona Buule nga tumaliriza tulina abakulembeze tulya mu wujja wa ninga tebalina kye bakozeewo kugenda mu maaso naye ate omuntu nga gwe n'ovaayo n'obaako eddoboozi ly'oteekawo ate ne liwulirwa lwaki tojja ku front trade unions mu nsi efaanana nga Uganda bwe zityo bino bijini Bisawu ebisisise ensi bwe zityo Congo trade unions bwe zityo wezifaanana trade unions ziyingiramu abantu abeenonyeza ebyabwe kati abantu abo bayingira mu trade unions ezo gavumenti nazo ne ziyingiramu era batradinga nga bagamba nti oyo gundi bwe banamulonda agenda kulwanyisa gavumenti mutuyambe tuleme muyingizaawo nze gola wabaddewo okulonda mu wujja naye nesimbawo nno nga saagala bakulembera nga president nga nsuubira njagala mbogerere eddembe lyammwe abakulu mujja ne bagamba sasoma mawulire ne bagamba boyogira ebintu ebitakwatagana nti siri memba naye nno ng'obusulu bwabwe nzize mbuwa kitegeera bwatali memba natikkirwa nasomera Kampala University Chartered University okay my transcripts are there mawulire ku Kasiga nsomye ebintu bingi nkusalya mawulire nasoma mawulire mass communication ate nensoma natural resources covering natural resources land
oil and gas okitegeera ebyo nanno nga mbisoma kwongera kukola ki kwekyusaako okitegeera nabo ebbaluwa omwentonotono saaba wa bbaluwa zikola ki tomalayo ziwera naye ekyo nali nkisuubirayo batyo bafaanana titebimulifuna mukulembeze wa Uja ayogera bintu biri mu interest y'amawulire ekyo tekiriiwo wabula essuubi lyembawa nti oba nnyina woofiisi oba sina woofiisi buli munnayuganda wooli osobola okufuula ka woofiisi osobola okulabisiza wooli okitegeera webaawo ekinnya labisizaawo webaawo ddwaliro nga wali omubbi labisizaawo nze ndabisiza wendi mungu bw'ali baageze tujja kukolayo trust oba organization egatta abamawulire abakkiriza mu bino byetukola ki byemukola. Haji Jafari Musa agamba nti gwalina ebizibu ebyenjawulo Tonda agendayo akubuulira ebizibu bwogenda gyali akubuulira ekizibu ekikuliko akubuulira ebikusumbuwa ne oba tolina kyomubuulidde yagamba nti kino kikusumbuwa katuli mu mbeera bweti ate bwamala okubikubuulira ne mutula wansi mukola byonna musobola okulaba nga obulamu bwo butereera so mwekwate ku nsonga zonna eziganye ku bizibu byonna ebikusumbuwa mu bulamu bwa bulijjo oba mirimu oba byamaka oba olwakusumbuwa eyo ku kyalo gy'obeera ettaka liwaliwo kuli obubi byonna gwe buli kizibu kyonza okulowoozaako kitwalire Haji Jafari Musa asangibwa wonna kisunga mukono so mwekwate ebintu byonna bitambule bulungi ku side yo mukubireko ku 0700 39 88 88 070 39 88 oba ku 0783 988 8 so mwekwate side yawo byonna bijja kutambula bulungi ku side yo toyanzeege embozi mu UG mbadde Geoffrey Mayanja ne Buule ensonga ziwulidde zonna nzikiriza tusisinkana olulala era tujja kusisinkana olulala bompise tujja kujja amina. Ebigambo by'owulidde mu programu eno tebivunaanyizibwa kwagiweereza omukubiriza oba nannyini mukutu guno wabula byamutuse kinnoomu weebale okulaba emboozi mu UG.